yatwala. Naye tuyina ebibuuzo kubanga twalinda dda tulabe reaction ya director. Ebibuuzo byaffe bye bino ng'abazadde. Mwatubikira omwana ku ssaawa zaali 10. N'omwana yafa ku ssaawa ze mugamba ssaawa 8. Mukyala Namulondo headmistress yabikira maama n'awa taata n'akuba essimu ti ddala omwana wange afudde, tikituufu afudde, ti omwana abadde kinti omwana yeetuze. N'abagamba ebigambo bino ng'ali nsambya mu kkuba bavuga emmotoka okujja ku ssomero ti bw'aba omwana wange yeetuze muleke nzije nsisinkane Maiti nkakase nti omwana wange yeetuze, kubanga mu famire tekibangawo kawabe sayidi y'abakojja kawabe sayidi y'abataata nga buli omu akitankana. Bwe yatuuka ku roundabout eya Jinja Road n'addamu n'akuba essimu ey'okubiri nti bannange mbeegayiridde temuggyaawo Maiti bw'aba omwana nga yeekoze ekintu ekyo mu dormitory kanzije nkakase. Ku ssomero twagenda okutuukawo nga Minisita John Kiristo Muyingo yatuuseewo dda. Mwakubira poliisi y'e Seeta nga teriiwo teyasobola kujja mu budde, ne mukubira poliisi y'e Mukono okwanguya ejjejjewo Maiti ng'ate twabagaanye nti katujje tukakase omwana waffe ddala akikoze. Kiki ekyali kibapapya okuggyawo Maiti? Mwali mugitwala mu ddwaliro awone? Kubanga tetumanyi nakati Maiti mwali mupapya yaki Maiti y'omwana waffe gye mugamba nti nno omwana oyo yeetuga gwe tutaasiŋŋana ku muguwa wadde ku ssuuka n'essuuka mu postmortem twagisangayo ng'essuuka teyeezinzeemu teyeenyize nti obanga ebadde erwana n'omuntu. Ebibuuzo ebyo tubyebuuza tugamba wagamba amasomero mugateekamu kamera, lwaki temutuwa ku footage w'omwana waffe ne tulaba embeera gye yatambulamu kwolwo olunaku mpaka okutuuka okwekola ekyo? Ekirala, omwana oyo ddala mu dormitory bw'oba ogamba wassaamu obutanda 3 nga kwe yayimirira okwetuga ku katanda eyaliko wansi n'atawulira n'addako wansi n'atawulira mu ddoomu nnamba. Ensonga endala, nga gwe minisita era minisita wa education, gwe direkita w'essomero, okuva lwe twafiira omwana ono tokubiranga ku bazadde essimu, naye ng'ate basobola okukubira omulonzi wo eri atalina kirayant nti yafudde n'okubagiza n'ogenda nayo n'okuba n'essimu ku kyalo olw'akalulu. Naye ono omwana owaffe g'obadde na client ng'abazadde wabakubirako wadde akasimu bawulirize nti at least obakamfatinze. Naye ofuna ate amaanyi agasa ssente mu social media okuba tuteekako obulumi ng'omusaba miliyoni 2. Ebintu bingi information y'essomero ekavalinga n'emmezi ennyini ennene zikavalinga n'ozibikira yambi. Minisita Muyingo gwe waliwo ofuna bizinesi gy'ogikavalinga, naye abazadde n'abaana basigaddewo bali safe wenkana ng'ebirunga bino bijja n'oyagala obukirire ate ne weefuula n'ovunaanyizibwa okututte wadde kuba akasimu okumya omuzadde ate kasitoma akuleetera omwana. Tudde ku kino naddala okutulumya omuntu Shama yali ayina baklasmate n'obagaana n'oziika. Omuzadde afa baasi y'essomero ne baziika n'ejjeziikira muyizi munnaye. Omuyizi n'afa ne klasmate ne bagaana okuziika. Kiki kye mugeza kweka era okugaana okusembeza abaana? Ensonga endala, dormitory eyina master oba teeka eyali agikwasaganya. Mu bino twagala footage mutula ddala. Kiki ekyali kipala Maiti ogitwala mu maliro ng'ate twabagaana? Question mark bagaana okujja Maiti y'omwana wawe. Akase singa alabako situlina mu bino tetukomyewo. Twali twesobola okwogerera ku bintu bino. The big question, Minister gw'oyogera gyeko ekiba nti nannyini essomero nga Minister w'education kiki ky'oyogera ku mbeera eno ey'essomero ate nga naddala eryo ate n'ensonga tetuuse ku waffe yekka n'abalabize ebibaawo naye nga badde olwana okukavalinga amawulire ne gava kakati essaawa naffe tukwagala okuwulira ekintu za depression mb'omwana depression eyakyo omwana yalina nnyumba nti banka yali egimutwalako tabaana buzibu
abadde nabuzibu waffe omukama muwummuza ekiro ekyemirembe ndi kojja era omuzadde owa Elishama Sisters. Elishama agambibwa nti yakola kimujajinga naffe tetusobola mujajinga olw'ensonga tukyatankana n'ebigambo byonna ebyogerwa ku mikutu era ntwala n'omukisa guno okwebaza bonna abaatuwerekerako abaatulinyira mu musaayi nammwe aboogera bye mwogera nga tukimanyi tutwala omukisa guno okubagamba nti tubasonyiwa kubanga nammwe temumanya ate mwagala okumanya kati mbamanyisa obulamu bwa Elishama Sisters. Elishama tabadde na buzibu bwonna bawaka. Elishama tabadde na bwetaavu bwa ssente ng'abamu bwe bagamba. Elishama twandiikangako handwriting ezo ze mulaba ne ze mulaba nga munya content. Tuzze okusaabululawo obulimba obwo n'okugamba Elishama yeekola ekyo tewali nsonga. Elishama mu ttaamu eno yennyini ng'egenda kutandika essomero lya Seta High teekayo tuwa eyali emugenda e Mombasa. Elishama yagenda n'agenda ne sisita we nga musanyu ng'ebifaananyi n'abirabako. Elishama handwriting eyo gye mulaba ku social media ye ko abadde teyakubira na ku ddaddi we wadde akasimu ntwa abadde talina bitaavu. Elishama abadde ayina saving box ey'essente ze zisukka mu miliyoni 2.7 okudda waggulu. Kuba abadde mwana mwayagala okuba nti yeetuusa buli kye yeetuusaako nga naye alina contribution gy'ataddeko. Ssente ezo ndowooza zaali zaggula game station gye yali ayagala. Naye Elishama ffenna kyatukuba encukwe. Aye nammwe temututama nnyo. Omwana yafudde ati abantu tebafa mu nsi. People don't die. Abantu tebafa mu nsi. Muli awo muleeta bifiyolo ebitakwata ku mwenaani yabaddeyo ng'omwana afa. Who was there? Muleeta bifiyolo tebigatta tebikwatagana mwefuula abamanyi ennyo ku mwenaani yabaddeyo ng'afa. People die every day. Abantu bafa, abantu betta. Ekyo kyemukuzizza abaana bammwe munaamalako nakyo. Abaana mbakuzizza ekyo temwagala bagambako ebyana ne bitiiriika nga lwaki tebyette. Mubuulirire abaana bammwe abazadde. Muve mu bintu by'ekisirusiru. Abaana mbakuzizza ekyo. Mwana natuka n'ogamba omuzadde essomero ki gye baba mutwala. Ekyo abaana kye mubakuzizza bajja kwetta. Mwana nataliko okusambagala ewaka, omwana nayo yasa ebintu kubanga anyize, omwana yawa omuzadde amateeka. Teri mwana wa muzadde mateeka. Nolowooza nti omwana ajja kulabirimu amagezi. Nze agamba amasomero nga manyi gaba planned kid. Ebyala byo birina ekyejo. Abaana babagaggo bamanyi olugezigezi lwe bayina. Abaana babagaggo bamanyi gwe. Gwali osomeddeko esseeta buuza nze yasomerayo. Tewali kibi kiri ku ssomero eryo. Seeta ssomero ddungi ffe nga tetwettirayo. Ffe abaasomera esseeta nga tetwetta. Baana bakuza by'egyo. Baana mbawadde nnyo entitlement. Ffe nga tetwetta nga tetwafiirayo. Who has time nino budde seeta erina abaana b'abagagga erina abaana b'abaminisita erina kyogamba famire ye esinga obugagga ku ssomero eryo. Omwana ye mwennyini yabadde n'ekizibu. Abazadde mwogere n'abaana bammwe. Amasomero mukkirize abazadde boogere. Abaana balina ebizibu. Abaana bali stressed. N'abaana mbakuzizza ebyegyo. Abaana tebagambwako. Abaana balina entitlement. Abaana mbalowooza nti obulamu bwangu.
sijja kusoma ate abaana bwatu bwatandika kuva buto naye abaana mubonoonye kuva buto nane mwana mukube mukumbooko abaana mbakube ku miggo bino byonna ebivubuka ebiri wano ku TikTok ebitufuukidde ekizibu walabyeko maama wabyabizaala biri kuno bivumi bantu ebivubuka bikeera kuwemula wano ku TikTok obudde ne buziba ababizaala baliwa byatandika kwonooneka nga bito omwana akeera ku TikTok kuwemula buwemuzi kuvuma bantu avumoni bamama baabwe baliwa bwe banabikuba ne babitta nga mutandika yafudde atya bajja bibagonjolera era nebeera ku TikTok kuno biganya okukola biwoza emirimu gyatubula lwaki tokuba amabulooka biganya okukola tebiina kyebiri bibeera kuno byemola bwemozi balinga bakazi webezinyazinya obuzina bamama b'abaana bano abali ku TikTok baliwo osooka onoonya oli eyesse